Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi wa 3 ABN TV njagala okulamusaako enchene ya leero mu linnya eddungi ennyo erya Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe Mukama akuumye n'ankuuma nga tukyassa kikulu nnyo fe okutegeera ebikulu Mukama byakoze mu bulamu bwaffe. Oyinza okuba embeera gy'oyitamu si nnyangu kubanga ensi mwe tuli ya kibi. Oyinza okuba omulwadde, oyinza okuba wafiiriddwa, oyinza okuba omwana nga fiizi zikyabuze ezimuzaayo ku ssomero, oyinza okuba embeera endala yonna, oyinza okuba olina ebikweraliikiriza ng'owulira wennyese. Naye ekisuubizo kya Mukama kiri nti Mukama abeera wamu naffe ne mu biseera eby'okunyolwa, ne mu biseera eby'okweraliikirira, ne mu biseera bye tuwulira nga tulinga abalekeddwawo. Kyamazima kiri nti ate mu biseera ebifaananako bwe bityo Mukama waffe abeera kumpi nnyo okulaba nga atusemberera okutuyamba n'okututaasa. Manyi ng'ekyokuyiga ekya leero kijja kukubeerera kya mukisa. Programu ensulo ey'enkya ekyo kyekigendererwa kyayo nti okeera ku makya programu eno okugiyita mu Mukama n'akuwa essuubi, Mukama n'azza buggya emmeeme eyo, Mukama ebirowoozo byo n'abibudaabuda n'akuwa amaanyi ag'okwaŋŋanga embeera mu lunaku olwo. Kyova olaba kikulu okugikeererako. Tukyaliwo wano buli nkya tubeerawo tandika saa 12 paka 12:30. Nzikirizanga okuyita mu programu eno eya leero Mukama agenda kwogera naawe, agenda kwogera nange. Olw'ensonga eyo teekayo ebirowoozo. Oyo akyali mbuliri awomereza muyite mugambo waayi. Ensulo ey'enkya yatuuse dda yessaawa ate tubeeko kye tugabana mu kigambo kya Katonda ekitukuvu. Nja kusaba weewombeeko okumekume ebirowoozo byo tusabe ate tusobole okubaako okuyiga kwe tugenda nako mu maaso. Katusabe. Kitaffe omulungi ow'ekisa nnyini kusaasira, Katonda waffe omwagalwa gwe yatwagala ffe nga tetunnaba na kubaawo, eyawaayo omwana we atufiirire nga ffe tetubimanyi na kubimanya. Mukama n'otuteerawo ekkubo tusobole okuyingira mu bulokozi. Erinnya ligulumizibwe. Twewonga gy'oli enkyene ya leero nga tugenda okuyiga ebigambo bino ebikulu. Mmanyi nga Mukama oyagala okwogera naffe, oyagala okwogera n'ebirowoozo byaffe. Kitaffe omulungi tusobole amaaso gaffe ogatunuuliza gy'oli nti nga tugenda okukola emirimu gyaffe tutandike olunaku wamu naawe. Tubeerayo Kitaffe omulungi nga tuyiga kubanga tusabira okwegayirira mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Nziramu okwaniriza programu ensulo ey'enkya gye tuliko n'enkyene ya leero. Tulina ekyokuyiga, kirina omulamu ogugamba nti yogera kigambo kyokka. Yogera kigambo kyokka. Wali wegendereza amaanyi agali mu kigambo? Simanyi oba kyali kikugiddeko nti mu kigambo mulimu amaanyi amasukkulumu ge tuyinza obutalowooza nako. Emabegakaawo mu biseera bye tubaddemu ebya COVID, obuka baagenda ne bagamba twali tetumanyi nti Museveni alina obuyinza. Naye yakeera lumu n'agamba emmotoka zonna tezidda ku kkubo. Ssebo tewali mmotoka n'emu ku kkubo. Nga enguudo zino zimwasanjala ze tumanyi ziyisa emmotoka empitirivu. Osambiramu n'akapiira nteekamu goolo sayidi ne sayidi ne muzannya. Naye kyekiri awo ekigambo. Yayogera ekigambo ensi yonna neewulira. Neemanya nti ebinaava mu butagondera kigambo kino ate biyinza obutaba birungi. Okimanyi nti ekigambo kirina amaanyi ag'enjawulo.
bikula bayibuli yo mukwano gwange. Tugende mu Matayo essuula ey'omunaana. Matayo essuula ey'omunaana olunyiriri luno olw'omunaana. Bayibuli egamba bw'eti nti omwami w'ekitongole Omuruumi n'addamu n'agamba nti Mukama wange, sisaanira ggwe okuyingira wansi w'akasolya kange, naye yogera kigambo bugambo, mulenzi wange anaawona. Sajja ono agamba Mukama waffe Yesu Kristo nti yogera bwogezi kigambo, mulenzi wange anaawona. Singa obadde ggwe wandikoze otya? Amawulire gajja eri Yesu. Sajja ono ajja n'amugamba, naye nga laba Yesu atawankana ali mu bantu bangi. Ng'alaba Yesu oba oli awo ne wanaatambulira okuva awo okutuuka eka ewaali omwana ono omulwadde, yandisanga afudde. Sajja kyava agamba Mukama waffe Yesu Kristo nti totawaana kutambula kutuuka mu nnyumba yange, sigwanidde nakukyaza wansi w'akasolya kange, naye yogera bwogezi kigambo, omuddu wange ono, mulenzi wange anaawona. Wali ofumiitiriza ku maanyi agali mu kigambo, okimanyi nti olw'ekigambo lwali lumu ne kigamba nti wabeewo obutangaavu, obutangaavu ne bulabika wakati mu kizikiza. Bayibuli etugamba eri mu lubereberye nti ku lubereberye eyo ensi yali yeetabudde ng'eri mu kizikiza, omwoyo wa Katonda ng'amaamidde ku buziba bw'ennyanja oba ku mazzi. Naye ekigambo n'agamba nti wabeewo obutangaavu. Mwattu obutangaavu ne bulabika okuva wakati mu kizikiza. Wali okitegeddeko nti waliwo amaanyi amatonzi agali mu kigambo. The word has creative power. Bw'otunuulira engeri obutonde bwonna gye bwajja bubaawo, Katonda yayogeranga kigambo nga kikyogera, wabeewo kino ne kiba. Ebbanga kati lyeyawulemu ne liba. Ti amazzi gonna gakuŋŋaanire mu nnyanja ne kiba. Nti kale ensi keereeta ebyewalula, ebibuuka mu bbanga kabibeewo, ekigambo ekyo ne kikolebwa ne kibaawo. N'omuwandiisi wa Zabbuli naye ajuliza ekigambo mu Zabbuli eno eya 33. Zabbuli eya 33 olunyiriri ngenda kusomayo olw'omukaaga. Bayibuli egamba bw'eti nti mu kigambo kya Mukama eggulu lyakolebwa, n'eggye lyamwo lyonna lyakolebwa, n'omukka ogw'akamwa ke. Bayibuli bye bigambo byetugamba mu kigambo eggulu lyakolebwa, n'ensi n'ekolebwa. Olw'omwenda ne lugamba nti kubanga yayogera ne kikolebwa, yalagira ne kinywera. Mukama waffe yeebazibwe. Byonna bye tulaba, bye tuzze tuyigako eby'obutonde, byabaawo olw'ekigambo. Omusajja agamba Mukama waffe Yesu Kristo nti yogera bwogezi kiki? Kigambo. Ekigambo kino kyayita ensi n'ebaawo, kyayita ebyaka ebiri mu bbanga ne bibaawo nga tebirina nawe bivudde. Out of nothing ne bibaawo. Ffe mu nsi eno mwe tuli tugenda ne twenyumiriza nnyo mu science.
tugamba bannasayansi bagize nnyo kati bakoze ennyonyi zibuuka mu bbanga zitambulira ku sipiidi ya kizungirizi zikola biki naye ng'ebintu ebyo bannasayansi bye bakoze mu magezi Katonda g'abawulizaako bakutte bino ebiriwo bagenze mu njazi ne bajjamu minerals ebyo ne bakanenulamu ebyobugagga ne bayungayunga ne bakolamu amabaati biki ne basobola okukola ennyonyi nga bakola ebyo okuva mu biriwo naye ekigambo kyakola bye kyakola mu kuva mu nothing awatali kintu kyonna ndi wabeewo obutangaavu nga tebulina we buli naye obutangaavu ne bubaawo out of nothing. Simanyi oba ofumiitiriza ku maanyi amayitirivu ag'ekitalo agaakola ebintu ebyo okkiriza nti amaanyi ago ne mu bulamu bwo gakyasobola okukola oba olowooza byakoma oba oziyita nfumo za Wakayima ne Wango amaanyi ago gakyasobolera ddala okukola. Omusajja ono Omuruumi kye yategeera omwami ono omutongole kye yategeera nti waliwo amaanyi mu kigambo agasobola okukola ebyenjawulo. Lwaki yategeera ekyo? Agamba bw'aba ayogera ne Mukama waffe Yesu Kristo n'amugamba mu nnyiriri olw'omwenda Matayo essuula ey'omunaana nti nange nnina abaddu be ntwala era njogera kigambo nti gwe kola kino n'agenda n'akikola gwe kola kino omuddu oyo n'agenda n'akola ekyo kyenkoze eki kyemugambye n'agamba ssebo naawe yogera bwogezi ekigambo ky'oyogedde kijja kutuukirira. Mukama waffe Yesu Kristo bw'aba ayogera ku musajja ono agamba sirabanga kukkiriza kufaanananga kuno. Omusajja ono yategeera nti waliwo amaanyi mu kigambo. Yategeera nti Yesu nga ye kigambo alina amaanyi ag'enjawulo agasobola okukola ebyenjawulo eby'amaanyi embagirawo mu bulamu. Mu ntambula ya Yesu Kristo tulaba nti yakola ebintu bingi nnyo ng'akozesa kigambo. Yagoba Sitaani kuva mu maaso ge ng'akozesa kigambo. Yawonya endwadde ennyingi ng'akozesa kiragiro. N'omwana ono yawona, omuddu ono ow'Omurooma yawona lwa kigambo nti Mukama waffe Yesu Kristo bwe yalaba okukkiriza okwo n'alagira omwana ono n'awona. Bantu bangi Mukama waffe Yesu Kristo bwe yagobako dayimooni olw'ekigambo n'alagira dayimooni ne zaamuka ne zivaawo ne zidduka. Wali otegedde nti amaanyi ago gakyaliwo? Omanyi nti amaanyi ago gakyasobola okukola ne mu bulamu bwo? Okimanyi nti amaanyi ago tegaliiko kkomo, gasobola okukola buli kimu? Mbeera ki eri mu bulamu bwo gy'olaba nti ekulemeredde, gy'olaba nti egaanye, gy'olaba nti tokyayina kyakukola? Walibyo ebikuseeseetudde ne bikujja ku Katonda ng'olowooza nti Katonda takyasobola kulokola, takyasobola kuyamba, ebintu bigaanye. Okimanyi waliwo amaanyi mu kigambo agasobola okukola enjawulo mu bulamu bwo. Oyinza okuba ogenda ku mulimo naye ng'okimanyi omulimu guli mu lusuubo, bakulimirira, bakulimya empindi ku mabega, essaawa yonna bakugoba. Okimanyi nti amaanyi ago, the creative power of the word, gakyasobola okubaako kye gakola okulaba nga obulamu bwo bukyusibwa. Oyinza okuba waliwo omuze obukyagaanidde mu bulamu bwo naye ng'ate wandyagadde okubeera ng'okyusibwa. Amaanyi ago agaayita bye tulaba ne bijja ne bibaawo nga biva mu butaliiwo gakyasobola okukola
gakyaliwo era amaanyi ago ge gamu gasobola okukola enjawulo mu bulamu bwo, gasobola okukola enjawulo mu bulamu bwange. Lazaalo Mukama waffe Yesu Kristo bw'ategeera nti afudde n'agendayo, alina ebigambo by'ayogera emmaliza bingi abyogera, naye bwe batuuka ku ntaana ne bajjawo ejjinja, akozesa kigambo ti Lazarus come forth, n'amuyita nti Lazaalo vaayo. Lazaalo n'avaayo. Olwaki? Olw'amaanyi agali mu kigambo. Amaanyi ago ge gamu ge gakyayinza okukola enjawulo mu bulamu bwo. Amaanyi ago ge tuzze tulaba ageeyolekera mu butonzi obw'enjawulo nga bwe tulabye ebyokuyiga byaffe eby'emabega, gakyasobola okukolera ddala naawe n'otandika okwenyumiriza mu maanyi ago ag'obutonzi bwa Katonda, nti naawe Mukama Katonda asobola okutonda obuggya, osobola okuddamu n'obaamu empeke abantu gy'abadde batakulabamu, abantu nga bakulabanga ggwe ebyalema, nga balabanga ggwe ali beyond, nti n'ekisa kya Katonda tekikyasobola kukolako. Amaanyi ago agali mu kigambo gasobola okukolera ddala mu bulamu bwo. Ebbulaniya essula ey'okuna olunyiriri olw'12. Ebbulaniya 4:12. Bayibuli egamba nti kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi, era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri, era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo, era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omu mutima. Ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi. Ekigambo kya Katonda tekiddira awo ngalonsa. Bwe wabaawo ekyogeddwa eri obulamu bwo n'okkiriza ekigambo ekyo kikole mu bulamu bwo, ekikakafu kiri nti ekigambo kya Katonda kijja kukola mu bulamu bwo, kijja kukyusa, kijja kusalaasala wenna kikutereeze osobole okuddamu okutondebwa obuggya. Tulaba nti ekigambo kino kirimu amaanyi amatonzi. Tulabyeko abantu abawonye olw'ekigambo kya Katonda, ng'embeera ebadde yalema, ng'oli yafuuka waddanga, ng'endeku kwasiiba kwasula, naye olw'ekigambo kya Katonda ekimusalaasala n'ategeera nti okunywa omwenge ntabaza bakadde alina ogivaako, okugireka n'agiteeka wali ku bbali. Era bangi bazze ne bawa obujulizi era nga batambulanga bo bennyini bwe bujulizi mu bitundu gye babeera, nga talina na bigambo bingi byasobola kwogera, naye ng'agamba kimu, nze mummanyi banaye mujje eri Yesu eyankyusa nammwe ajja bakyusa. Ekigambo kya Katonda kisalaasala, kisobola okuzza oyo gwe tubadde tulowooza nti takyalina kyayinza, talina kalungi konna, nti embeera emutabwanguseeko, naye ekigambo kisobola okumusalaasala ne kimuzza eri Katonda. Yogera kigambo kyokka. Ekigambo ekyo kikyaliwo. Ngenda kusomerako mu bikolwa by'abatume essula ey'okubiri olunyiriri lwa 37. Ebigambo bino binnyumira nnyo. Ku lunaku olwa Pentekooti, Peetero abuulidde ekigambo, abasajja ne kibakwatako. Wulira okwanukula. Bayibuli egamba bikolwa by'abatume essula 2 olwa 37 nti awo bwe baawulira ebyo emitima gyabwe ne gibaluma, ne bagamba Peetero n'abatume abalala nti, abasajja abooluganda, tunaakola tutya? Baawulira ekigambo, emitima ne gibaluma, ne bayaayaana okulaba nga batondebwa buggya munda mu bo, ng'obulamu bwabwe bukyusibwa, nga bawonyezebwa okuva eri ekibi, okulaba nti batandika okutambula ekkubo eddungamu
mu kkubo effunda erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ne beebuuza abasajja abooluganda, tunaakola tutya? Naye lwaki? Kubanga bakkiriza ekigambo kya Katonda ne kikola mu bulamu bwabwe. Ekigambo kino kikyasobola okukola gye tuli. Oyinza okuba oli muzadde, oyina abaana beewaggudde, bafuuse bakiwagi, bafuuse bamawale, tekyali abagambako ne ku kitundu kwe babeera. Ensi yabakoowa, balinze lunaku lwe balifa bagambe tubawonye. Njagala okuwa ekyama nti ekigambo ekitonzi kikyasobola okutonda obuggya abaana baliise ekigambo kya Katonda. Emitima gikyayinza okubaluma, abaana bano ne bakyusibwa ne bafuna obulamu obuggya. Amaka gayinza okuba gatabanguse, ng'embeera egaanye, omwami adduse oba omukyala agavuddemu, kweganga embeera eri ewaka tesanyusa, tewoomya nakabululu. Ekigambo kya Katonda kisobolera ddala okutonda obuggya, empeke ey'obwakatonda mu bantu bano. Ekigambo ekyazuukusa Laazaalo n'ava mu ntaana n'akoma mu bulamu obw'ensi n'abeera obujulizi nti okuzuukira kusobokera ddala mu Kristo Yesu, kikyasobolera ddala okukola enjawulo. Bayibuli eyikyeva egamba nti ontondemu omutima omuggya. Lwaki? Kubanga waliwo ekiseera we kituuka nga twetaaga butonde buggya, ng'obutonde bwe tulimu bwayonoonebwa. Twetaaga Katonda addemu atuzze buggya. Njagala okugamba nga maliriza nti omwami w'ekitongole n'Omuluumi, okukkiriza kwe yalaga mu kigambo kwali kukyaludde okulabika. Naawe bw'oba oyina embeera, fukamira ku maviivi ogambe, osabe Mukama mu kukkiriza nti yogera bwogezi kigambo, omuze guno gujja kunvaako. Yogera bwogezi kigambo, omwoyo gwange gujja kuwona. Yogera bwogezi kigambo, buno obulwadde bujja kuwona. Eyo ye ssaala Mukama Katonda gy'atusaba olunaku olwaleero. Nti ne bw'oba ogenda ku mulimu, Mukama mugambe yogera bwogezi kigambo, n'alaba omukisa mu mirimu gyange. Yogera bwogezi kigambo, wiiki yange ejja kuba nnungi. Yogera bwogezi kigambo, nja kufuna amaanyi agalwanyisa omulabe ne bw'anannumba okuyita mu lunaku luno olwaleero. Lwaki teweeyuna kigambo ono w'amaanyi? Bayibuli etulaga bulungi nnyo nti kigambo ku lubereberye yali Katonda, yali wamu ne Katonda, era kigambo n'aba Katonda. Naye n'atugamba nti kigambo oyo yajja n'abeera gye tuli mu mubiri nga ye Yesu Kristo Mukama waffe. Lwaki tosenga Kristo? Kigambo oyo w'obulamu n'abeera mu ggwe n'asobola okukola enjawulo mu bulamu obwo. Nze nno njagala okuzigirira nti olunaku olwaleero kkiriza otambule ne Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'obadde tokikolangako, gezesa olwaleero ogambe leero, Mukama wange obulamu bwange mbutadde mu mikono gyo, luŋŋamya byonna bye ngenda okukola. Ojja kuwa obujulizi ogambe nti ddala kigambo akyaliwo, akyakola ebyamagero. Nsaba wombeeke tuweeyo okusaba. Katonda waffe ogulumizibwe obw'ekitiibwa, tukwebaza olw'ebyo ebikulu by'okoze mu bulamu bwaffe. Tuyize ku kigambo eky'amaanyi, ekigambo ekitonzi ekisobola okuzza obuggya obulamu bwaffe. Mukama zimba okukkiriza kwaffe ti kigambo ono tusobole okumukkirizanga mu buli mbeera yonna. Tukkirize ekigambo kya Katonda buli lwe kiwulirwa kisaleesale emitima gyaffe gisobole okutondebwa obuggya. Kitaffe omulungi mu mirimo gyaffe gya leero, otubeere ayi Mukama, gitambule bulungi, otuyambe okubaako ebibala bye tujjamu olwaleero. Tuwa amaanyi nti omulabe ne bw'anaatulumba
tusobole okumuwangula mu maanyi g'otuwadde. Otubeera ekitaffe bwe tusabe n'okwegayirira mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Weebale okulaba program ensulo ey'enkya. Nkutegeeza enkyukakyuka ezijja mu mwezi ogw'ekkumi awo. Ti programu eno ejja kubeeranga ku 3ABN TV ssaawa 11:30 ez'okumakya paka ssaawa 12. Togisubwa era weetegekera enkyukakyuka eno. Oyo agisubiddwa Avento Productions YouTube. Gendayo, likinga, subscribinga, bingi by'ojja okusangayo. Nkakasa ekigambo kijja kwogera gy'oli. Mukama akwenye omukisa. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.